Cruise exclusive ko liwe balanyo kubeera nga atotwe kumiddeko yensonga lwaki nammwe mujja kubanga ate mufuna ebyamalidadi sana. Onako lwalero twavudde Kampala saawa zigenza okuwera nnya nga tusimbule Kampala okutuuka mu kyalo kino Luweero. Ino wazaalibwayo omukulu David Lutalo. Ditacha tujja tandikira eno tuli Luweero. Wanadduli. Okay. Is onako lwalero. Why of all places Luweero, Remy? Sina nnyo nsonga lwaki Luweero wabula ekintu kimu kye mmanyi nti buli kifo ekirimu omuntu eyeetaaga obuyambi nkituukamu. So olunaku lwaleero amagulu gandeese Luweero nga ye wali orphanage gye twakyuzinze as team rape okubeera nti nno tuwaayo kye tusobola. Orphanage eno ogitegeera otya? Ogitegeera how do ojja otya okumanya ekifo kino? Happy Times, najitegera ku baana bange. You know, I have a team, but this team is a strong pillar in my life. So bagamba Diva, because twasalawo this year tujja kukola charities eziri general ngojeko all this gold. That is a project that we do all the time. But this time around we said we shall do a general charity event. Omwaka nga gutandika n'endala ng'omwaka gugwako. So we twasalawo nti no tugenda kikola ne mbagamba banoonye ekifo. So that is how they came up with this place. We bazuula kino ekifo. Ndowooza tujja kubuuzako Nella ne group ye Brenda and the rest. Bakifuna batya. Naye bo ndowooza we banoonya nnyo. Ne bagamba ndowooza tujje tukebereko e Luweero waliyo orphanage bayita Happy Times. Eisonze ne bankubira esimu ne bangamba Diva twafunye orphanage bagiyita we bati ne we bati. So tujja gendayo ng'ennaku z'omwezi bweziti. Kubanze nabagamba we mmala okufuna ekifo mumbuulire so that I avail myself ndabe nange kyensobola okubeera nti nonkwata here and there. Alan Cruise charity events nzibu nnyo ekisokera ddala bantu bakodo. Woba ogenda kola charity olina okusooka okugamba nti ninawo ki bakodo batebagaba anti bwe bukodo obutagaba n'obukodo oba omuntu ali stingy kyekyo obutagaba n'okubeera ng'oli mukodo it is the same. You stingy oli mukodo abantu balina ssente naye ng'ozikwata okuziwa omuntu omulala ate nga mutuufu sizikugambye nti nno zikwata oziwa omuntu just okitegeera nawe olabye kyetulabye abantu ensula ya abaana baneeno osasira abantu ababayina abaana bano beetaga ebintu bingi abaana bano kati olabye gwe basuula ku myezi galina premature okitegera olabye abaana balina emyezi 3 emyezi 4 emyezi 5 beetaga amata kitegeeza beetaga pampers beetaga oba diapers beetaga ebintu bingi kati nga nze omu sisobola kikola nzeka. However nze nkuyambako gwe atajja kusobola bwe nvayo ne ngamba ngenda kola charity event woba oyinayo 3 woba oyinayo 2 woba oyina kuba gwe tojja kujja kusobola kikola ebiri gyo gikwate njigulemu amazzi okitegera ebirijo jimpe njikuguliremu diapers nzikuleetere era oba oyina kyokoze totaddemu transport totaddemu budde toyina kyotaddemu nze ng'omu nze nkikoze naye naawe olina kyogasse ku ekyo kyenkoze abantu kye batategeera. Mbadde njogerako ne maama yatandikawo charity eno nantegeeza nti mulimu abaami abagira abaana b'abandi ne bafuna embuto ate ne batabalabirira kwe kufuna omukutizi omukutisi omukulu okuva ku Galaxy ate nga yaganye ebintu by'okwekutika. Lwaki mukutika abaana b'abandi ate abaana ne batuuka okuzaala embuto nomutazirabira ekivaako abaana okusuula abaana? Oyogedde obutabalabirira kugaana bugaanyi oba butasobola yawula ebintu ebibiri bayinza obutasobola nga talina busobozi n'okugaana kyanjawulo agaanye beoripi lindako abaganyi beoripi bayogeddeko balina sente balina manja biki balyango biki mayonezi biki ne bamugala leetayo obutwalo bubiri tugenda tubuwa abaana ndo bamulekwa biki agaana leetayo obutwalo bubiri obusatika tugenda tubuweena abaana tugenda kulaba abaana n'agaana oyo mubi yeetaaga genda mugenda oba kusibwa abo muwala yeesobola ajja kweyamba baba teyesobola okitegedde kabadire mwako so ati bwato bwali bola omula teyesobola nga kana kemugendo zate mwana tugenda kasobola mwesonyiwe bwaba alinamu asobola okujja ettooke kati nga okitegedde oba kyengamba naye nga bambi ndabye abaana nange nniike nenkwata ne nga atuzaala naye nange akange eyo naye ngezaako okulaba nga nkayamba bangamba nti olina akaana ke wakutika nina akaana kange kabinyalika ngezaako okukola kyonna ekisoboka
so nemba muvudde wano nakakamu nemba nekyemukakolera nayo nsiima naye nga wano wetusookedde ate wabadde weetaaga nnyo lindako wetasobola okukola ki omusobola kimugirawo ogira okuva wano baana bangi lwakuba nti tebali wano wokka naye nga nebaza nnyo rape olw'omutima gwange zibadde simusuubira bwe yaŋŋambye tijja tugende nga kagende ndabe exactly rape biki byagenda okukola eno ngenda otuukayo nga babe ekintu kinene nnyo ayize ekintu kyamagezi nnyo kyamaanyi nnyo singa ebintu bifikawo kyakikazi nnyo ate bisobola ate oba nange kennyini bwe ntuuse wano ndabye nga mu butuufu kineetaagisa nange okudda era taata wange eri gyali mulimi wa watermelon njagenda nfuneyo musabe watermelon ntikkire abaana nfuneyo engoye t-shirt bikyani buntuntu biki nange nzije nganze ne bwe nagira mu taxi nja bituusa mbibawe ninye nzireyo Remy gwakola ne ditacha ebintu byayogera abitegeeza oba naye akutika abaana n'agira Oh my God. I think ditacha byonna byayogedde byebyo. Agambye wabalaba omukazi nga tajja kwesobola nga naye teyeesobola omusajja teyeesobola kati naye bya watermelon byayogedde bituufu tata walima watermelon era tusubiza watermelon lwakuba leero tazireese naye ngambye mbo kyali teddako n'omusana gwazookya naye kati by December eri tugenda gikola rape mu December by December ejja kuba season yazo nja kutika ne kana ka pick up kalamba tukaleeta abaana bakole ki bali watermelon kubanga byemu ku byenje sobola okay oyina abaana ameka ditacha nze ng'omuntu alani kuruzi nja kukyalira bukyalizi ku TV yo okay nja kukyalira ne mungenda kukyazaako mu yange ojja kunkyaza nja kunkyaza twogere mu n'ebigambo bingi ebizimba eggwanga bye tusobola okwogera ebyenkulaakulana ebyenneeyisa y'abantu ebyakibena tujja twogere kale tumira ku baana bo mbalamuziza mwena babinyalika n'abantu mwenna abalina omutima omugabi ng'ogwa rape n'ogwange kubanga nange nsuubiza n'abalala bonna abali olaba abaana bawala bano naye tube tujja mu kkubo balagira ddala nti mutima mugabi ditacha ng'okaze nnyo mwana akugulira otuze so neyo omutima ogwo oba okitegeera abantu abalina omutima ogwo nga tolinze kusaba sisobola olw'ensonga nti tuze mu bintu bya nnaku byakuyamba abaana ate ntandike kwegomba kunaawuuza okitegeera biba tebijja ng'omusajja omukulu kakati naye mba neegombye nkisirikidde muli tuddeyo nga tumaze okukola charity kasita ndi mu group team otwalako dya ejjinja tukoleyo ko charity bwe kati rape okinzije mu kamwa rape abaana baliidinda bona babonaabona so bwe tunaamala no tugyeko neidinda so tuyidde asaba abantu abangi tugyeko eyo mu baani okitegeere bakyendikoba yaga kale webale ino baba kale dada rape amanga tumaliriza ditacha tumuleke wama tumalirize charity yaffe okusokera ddala njagala okwebaza buli muntu ali eyo tetukola olumu charity because twagala kweraga nze ng'omu nandisazeewo kubanga charity mungi gwenkola ne sijja ku kamera naye olumu tuvaayo ku kamera because njagala ndage omuntu omulala ali eyo tinaawe osobola omuvubuka omulala nti kyonna ky'oyina teweetaga kubanga olina pick up number olina bus number olina costa number wabula tukikola because nkubira luli omanyi nze lwaki era bwemba nkola charity tompulira nti neebaza gundi lwaki saagala ebyo ekisokera ddala woonogama ndi mpaayo bano abantu abatera okugaba mu kamera bagaba mu kamera nze rape sijja kuteeka ku kamera olw'okuba ompadde emitwalo 2 kaakati oyo agamba sijja nfuniramuwa rape tajja kunteeka ku kamera kati nosisinkana nga tebakuwadde which is okay it is your money however nze ngamba nti if you're willing to give you can give with or without a camera however what is your intention of giving is the most important thing most of us are who we are simply because you got something nze simanyi oba nakyogerako nti naliko omutaxi nga nina omutwalo gumu nensangamu omukadde nga bamugye gye bamugye bamutwala Mulago omwana yamugayo genda kunsanga ku geti ye Mulago bamugye eyo kuba ndi ku Gayaza Road so bamugye oba naye nga transport yalina kubeera nusu kanaana transport we no yazalina kuba 7 so ntuuka mu taxi nange ntudde wange yalina kuba 2,000 kaakati kondakita agamba bamutuuse Mulago kondakita ambuuza nnyabo ssente nti muwalange yangambye agenda kukola ki agenda kunsasulira ano kuba mama yali mulwadde oba jjajja naye nga yali maama wooli omuntu yali mulwadde naye ng'omulaba amanyi talina so ngenda okuwulira biwanvuye bwamugamba nkubiriraako omwana wange ssebo biki bakubira omuwala ng'omuwala asimbula busimbuzi Kasubi
wabula ffe tutuuse taxi nga omanyi bakondakta tebagala mmanya yamugamba nyabo nkutwala mpaka mu parking kadde jajja okujja ne mugamba tomutwala transport zirimeka naye nga ndi awo ngamba ho kabagambe gumu kitundu mba mpedde neyogeza byakikaba nvume nga omanyi bagamba mbwala mweyo yogeza biki ngenda okulya ngagamba kasanvu ogera kamusasulira weyogeza ne mugamba ngera kamusasulira mukomye wano tomutwala eyo naye nali ndi mu taxi by then naye nga nange nina ekigendererwa oba ekirubirwa kyange nga nsaba mukama katonda once you're praying for something that one thing you are doing you don't know that is what God is going to base on to give you something that you want or you're praying for so nange nalina ebirubirwa byange nsaba kino nakiri naye okuva nayamba oyo omukadde simuyambye eka nyambye abantu bangi ddala nyambanye abakadde kubanga bankwasa ennaku nnyo ebintu byange byakyuka buli kimwe kyange kyakyuka obulamu bwakyuka nze cruise sasa saanonya mulimu gwe sina mulimu gwe nkolako gwe nanoonya ekyo mukama njulira saanonya ku live wire nti njikoleko saanonya ku galaxy nti nkoleyo wabula masimu nga bakama bange be bankubira tijangu otandika ku Monday and they always call me on a Saturday that I'm starting on Monday so those are some of the things obeera inbox yange ngongamba rape nonyezaako omulimu rape nyambako wano nyambako gwoyambyani tewetaga kubeera ne sente nyingi okuyamba omuntu yamba katonda akebera mitima munda olukumi olu naye nga simanyi nenkomawo nti ewange kubanga omutwalo gumu gwalina okuntambuzaako enaku bbiri n'okulyako naye nga sifuddeeyo enkyanja kulyaki sifuddeeyo naye omukadde oyo simanyi mikisa gye yansabira naye ekigambo kyeyogera yagamba mwana gwe mukama kw'omukisa you don't know what that statement means so you never underestimate people's statements you never underestimate what people can once cruise I do something small omuntu kyalaba ng'ekitono naye ekigambo ky'oŋŋamba ne ddala kyotegeeza ku mutima kitegeeza kinene so I do charity not because I want to show off not because I have a lot but because of the heart the intention that I have me as me so I want to take this opportunity thank my boss omukulu Innocent mukama wange oyo ku Galaxy nga yansponsorinzeeko here and there mukagwirawo sports bait yakuteyo kyeyakutte nangamba oba ogenda nkukwatiddeko kineno genda so nenebaza nnyo n'abaana ba team rape I wish I could do something for these people but sina nnyo kyamanyi kyenyiza bakola okujjako era okubasabira nti buli muntu wakutte akole ki mukama amudizeewo then nenebaza Kitonsa sikubira abantu yes naye Kitonsa namukubirako awo ate no namukubira ndowooza na one day back nemugamba Kitonsa enaku zino nga bwemanyi naye nja kuyiya kyenkuwayo so naye mwebaza alina kyeyampaddeyo nangamba amafuta gakuyambe otuuke bulungi naye omwami Jibke yampadde yanyambyeko sijja kwogera kiki yampadde naye yanyambyeko n'abaana bange team rape omuntu eyandyagadde okuwa obuyambi namba ki nze nja kubeera ngawo kimanyi ekintu kyaffe kimanyi gwoli wange namba ki enamba kwe ziri ku posta eyo posta gye mpostinga naye nja gikuwa gipostinge so enamba kweri mujja kubeera nga munyamba obuli asobodde tuyambeko abaana baana ki aboolina mu gurupu abasobola otuukibwako singa omuntu aba ayagadde ng'oli bize kuba kati gwobeera bize mwana ki enamba kwe zikubeera tekuli yange ku zonna era z'abaana abo kale ensonga zonna muzitegedde okuva ewa ditaacha gwe tubadde naye wano ne rape naye za ditaacha zitwale ng'enkulu then eza rape zitwale nga nkulu nnyo ensonga enkulu otherwise mwebale nnyo okubeera ku cruise exclusive katugende mu maaso tulabe kyayite nga bwegenda okuggwa tovaawo